Okay, kino nzize nkyogera ebbanga ddene. Nzize nkyogera ate nga ngenda kubeera nga nkiddamu. Tewetaaga kasolo kanene kubeera ng'otuusa omukyala ku ntikko. Tewetaaga kuzina mukazi ssaawa nnamba okubeera ng'omutuusa ku ntikko oba ng'omumatiza mu kitanda. Okumatiza omuntu mu kitanda oba okutuusa omukazi ku ntikko si bye bimu. Nsobola okusasitifayinga omuntu naye nga simutuusizza. Kyokka ate bw'oba omusasitifayinze asobola okutuuka ebiseera ebisinga. Kale tugende mu video yaffe oba tugende ku nsonga yange ya leero. Mugamba mutya abalungi abeekuumira ku Senga 5256. Kansubire muli bulungi bannange yonna gye musinzira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku lwaleero njagala kwogera ku bintu ebisinga okweraliikiriza abasajja mu kitanda. Abasajja osobola okubeera ng'olina akasolo ko nga kalina inchi 4 nga kayimye bulungi, bwe kaba tekayimye tukaveeko tupima akasolo kayimye ng'olina inchi 4 which means oli below average. Inti oli below average okola ki? Average olina kubeera mu inchi 5 ku inchi 6. The mere fact that olina inchi 4 kitegeeza oli below naye ate toli bubi. Okyasobola okubeera ng'ozina omukazi n'obeera ng'onyumirwa. Naye ekikyasinza okutta amaanyi g'ekisajja mu kisengo oba ekikyasinza okulemesa abasajja okuwangalira mu mana kwe kubeera nti you lose confidence. Nga n'omukazi tanaba complaininga ku size yo, tanaba complaininga ku bunene bwo ba ku butini bwo, otandika okweraliikirira nga tonaba namuyingiramu. Otyo okweyambula mu maaso g'omukazi kubanga okimanya agenda kubeera ng'agamba bannange olina akantu akatini, bannange oli bw'oti. Sometimes even n'omukazi talina na budde bw'akasolo kukeetegereza kalaba nti oba kanene oba katini. Tabuyina. Put on lights nga siza amaanyi mu kisenge tayina obwo budde nze nkubuulira. Waliwo n'abakazi nga nokakwatako takakwatako. Waliwo n'abakazi nga newaba akakutteko nga tamanyi size nnene yeefaanana etya n'entini yeefaanana etya nga tafunangayo musajja amusokoola by'amaanyi. Nga tafunangayo musajja alina musolo munene nga tabimanyi. But gw'oli awo weetaddeko stress weeraliikira bannange nina akasolo akatini, bannange nina akasolo akatini, bannange nze sisobola kutuusa mukazi ku ntikko, yenze kituufu tosobola mutuusa ku ntikko ng'oli mu birowoozo ebifaanaganako bwe bityo. Omukazi oba oyagala okumusanyusa oba okumutuusa ku ntikko sooka ofune kye tuyita confidence mu buliri nga ggwe. Ne bw'onaagenda n'onywa eddagala nga singa Faith agambye nti kwata omulandira guno ogugaaye n'ogugaaya, nkukakasa ebigambo byange bino eno togenda kubeera ng'omalako. Era ogenda kugizina naye tagenda kuwoomera, ogenda kugizina kapaalo. Byebiri bye muzinisa fujjo kubanga gwereeze gwe nolobooza nti kati suukunda. Ne bw'onaagenda n'osiigako oyo puutulu wammwe oba pulutu simanyi naye babiyita simanyi babipronouncing eryo eddagala lyo. Kituufu akasolo kagenda kwereegera ogenda kusituka naye nkubuuza golobooza ogenda kunyumirwa by'okola. Ekisooka bw'okozesa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja tomalaako tonyumirwa. Kituufu ozina eddakiika z'oyagala okuzina era ozinira ddala omukazi n'obeera ng'ozinye naye tebikunyumira. Kubanga oba onaabinza akasolo ko oba tolina feeling za ddala. Kaakati nkoziko ng'onywedde linywe. Kaakati ekyo tuba tukitadde ebbali ery'okunywa nga tuliggyeko n'ebisigadde. Njagala omusajja yenna bw'obanga oyingira mu kisenge okuzina omukazi ng'okimanyi nti kati ngenda mu kisaawe oba ogenda mu wooteeri oba ogenda nti ngenda kuzina mukazi. Weetunuulirenga mu ndabirwamu osooka otunuulira akasolo kaako okagambe nti tusobola okumalako. Tusobola okuzina omukazi. Building a confidence mu ggwe. Bw'omala ogibuildinga kati ate olyoka onoonya obukodyo. Ne bw'oba n'obukodyo ng'ogenda kubeera mu mana ng'okankanira mu bukankanizi omukazi tagenda kunyumirwa. Nze nkubuulira. Ne bw'onajja ne nkugamba nti munnange omukazi tukola bwe tuti n'okola bwe bati byonna n'obiyiga n'ogenda nabyo mu kitanda naye nga ggwe kennyini tewekkiririzaamu weekomomma wonna weebikkirira wenna oli awo wonna oludde ne mu mutwe gwo okimanyi bulungi era wakyaddemu nti akasolo kange kati tekasobola kubeera ng'omukazi akanyumirwa. Nothing beats confidence mu kitanda. Kaabe mukazi kaabe musajja ng'agiyina. Olaba osobola osanga omukazi nga talina mazzi nga mukalu naye ng'alina ka oil kubanga yayise kubanga omuntu ng'ali confidence lwaki tobeera na kagundi ka lubricant ng'ate okimanyi oli mukalu. Kyeje ekikutwala okimanyi bulungi nti sigayina. Kye kiba kikutwala ogenda weekalabulira obwerere n'okukalabula embolo ya munno. Era ajja kuyita nako. Era akajjeyo oba soka agateekeyo ajja bikalaali okakulaga nti nno teekayo kano. Alyoka kwenywereko togenda na kubifaako nti bannange amazzi ge twali tukozesa tegabadde gaddala oba twali tukozesa lubricant tojja kubifaako. Mutwali tukozesa museereza. Kasita yabadde eseera. Gw'ojja kuwoza nga kimu nti akaana kalina engeri gye kabadde keenyoolera ku mukira kati. Kati naawe omukazi tagenda kufa ku size yo. Bw'omulaga nti I'm okay with my size. Waliwo obusitayiro bw'osobola okuyingirizaamu embolo omukazi n'atuuka. Nabibagamba dda sales twazisomaasoma dda.
gw'ataazirabako batasomako genda kusenga Face 256 ku YouTube channel teekamu sitayiro z'okuzina emmanago omusajja alina omukira omumpi ogenda kubeera ng'oziraba alina omukira omutini ogenda kuba ng'oziraba just ezo zennyini ze tuziniramu eza bulijjo twadigestingamu katini nnyo okufiitinga ffe we twagala zifiitinge omukazi n'abeera nga tusobola okumuzina n'anyumirwa n'akutenda obukugu nga toyongeza sayizi ya mukira nga tokoze eki ng'osigadde kyekimu ate gwe obadde okimanyi waliwo ne styles eziincreasinga sayizi ye ey'omukira nga bw'oba omutaddemu gulina engeri gye gwereega ne gubeera nga guzimbazimbamuko omuntu n'abeera ng'akuwulira yiga okuzinira emmana mu bisenge yiga okuzinira emmana ng'ogizinya mu styles engeri gy'oba ogizinyemu nti nzina mu shalo obwagazi bw'omukazi oba obuwoomi bw'emmana tebuli nnyo munda eyo gye mwesonseka kituufu munda wawooma era wawulikika bulungi era wakkakkanya naye tosobola kubeera nga obeesinga ku munda eyo yokka bakazi batini abatuuka ku ntikko nga wabatuusizzaawo kituufu gye bali naye batini ku 100 ogenda sangako abakazi nga 20 bokka nga bebasobola otuuka ku ntikko ng'omuzinye buzinye mu mmana munda naye ng'abasinga kungulu wabweru kakati gw'oli awo weefudde fala oba ŋŋambe weefudde ntino nti nze abalamu mugenda ne munoonya eddagala n'omala okugeza ne gukoma eri n'olyoka otandika erigukendeeza nti mulina ku ddagala bw'oba tuvudde kwebe nti mulina ku ddagala ng'ogufunye naye ng'ogula tegulina makulu obuzibu tebuli ku mukirago obuzibu buli ku ggwe ng'omuntu bino bye mulaba ku social media n'olaba ng'oli yatimbye ekisolo ekinene mubaveeko sometimes it's just even camera sometimes it's just even edits sometimes they are not even real neebanga bya ddala so kali kooli gwe fokasinga ku kako ova ku kifaananyi kyolaba ali ekikumazeeko emirembe nga bw'otunuulira bw'otunula ku kifaananyi bw'otunulira bw'otunula ku kifaananyi bannange bano bo bakikola batya awo n'olyoka otandika omuyigo gw'okunoonya eddagala erigeza akasolo mu buli ango ya Uganda yonna okozesezza ebika by'eddagala nga 8 naye ng'ofaaki omusajja yenna ng'osukka inchi 3 kakkana nze omuntu gwe mpagira okugeza kasolo y'omuntu nga oba okuwanvuya kasolo y'omuntu ng'ali mu inchi 2.7 awakakaba katini namu kubanga ko bakayita na maikulo kasolo katini nnyo ako katini njogera nga keereezi ko kaaki bebi ako twetaaga okukasikaasikamukko nawe otakozesa ddagala n'okola masaagi kawanvuwamukko weemanyiiza okusika ku misuwa egyo okusika ku kisuwa ekyo n'osikako kajja kuwanvuwa anyways nzesikadde ezesinga Face 256 temwerabira kusubscribinga kulikinga no commentinga saba omukama abanjagalira abankuumira temujjanga okwo mubeere bulungi bantu bange abanyumirwa stories oba abanyumirwa emboozi osobola okutusalako ku Story Hub Uganda no subscribinga Story Hub Uganda no subscribinga nobeera ng'otwegattako butereevu baagala nnyo bantu bange mubeere bulungi temujjanga okwo mweraba. Yeah.